Omukadde yalabibwako nga Kesisi etwala ebintu bye yalifuna obwenkanyaza lyasazeewo okumuyamba akatambi nkayina maaso awo. Jennifer Furufiga Nakangubi naye ate atabukidde kisa kya Mukama ogenda kubanga ate nabyo obifuna maaso awo. Rema Namakula ne Dr. Hamza banage nabo kyetaagisa nga ate mubeerabiddeko Nyamutoro wa Eddie Kenzo naye wali maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu mufune obulamu nate obweyagaza mmwe. Munnange mbadde ntambula muno mwesitewumuzaako nzikirira nyambuka nga sibwa ku kifaananyi kino Eddie Kenzo ng'alina Spice Diana. Munnange nno namukwaya oyo omusajja gw'olaba mufumbo alina n'omwana oyo n'ogw'olaba ssekawere ate alina omusika so munnange olumbayo mpolampola weegendereze omuntu amuliko minisita mulamba so weebeere mu kyalo. Manyi munnange waliwo abangambye Suviana oyogera nnyo biki kati sigenda balwisa ngenda basumululira lukoba ku lukoba era nga wamma tutandise n'omukyalo ono golaba munnange jjajja wafuna omulungi yalabibwako mu katambi nga Kesisi etwala ebintu bye. Munnange omukazi neyeegayirira gamba biza n'okubanga ebyo ebintu era abirese abitunde kugamba nga mwagenda okujja ekyokulya ekyolwo olunaku sinakindi n'okusasulako landiroodi naye nga munnange abakesisi bawulira ndowooza kwegamba amatu baali bataddemu nvubo naye bambi Zali yeeyamye okumuyamba akatambi katukalabe tweyongereyo. Sajja wa Kesisi mufuneeyo okuko obuntu oya nnyoko mulambo omuzaala mufuneko obuntu. It's so painful, like chinumye I couldn't even sleep. I'm like no, I just dropped my husband at the airport. I'm like I'm coming back here to do a video. Munyiza, I'm so like I don't know, I don't feel good. Musawe ngeri gyenkyogeddeko munneena asobola buli kibadde kinnuma omutima gubadde gunuma nenga naye kiki our own people bwe tutuwe tubayisa. Omukyalo oyo munnoonyeze omukyalo oyo tufune engeri gye tumuyamba afune capital afune watuula akole talina gwatawaanya akola. Do you know what it means to be that age ng'okyayiya oli mu street oyiriba? Do you know what it is to be at that age oli mu street okyayiriba? So painful. It is so painful. Mubere mukko obuntu abantu abo tetuganye, you're doing your job, mubakwate mpola mubasende nga mpola, tetuganye mubasende nga mpola baveewo. Nengeri gye mukwatamu abantu abo mbi nnyo. Tulidde omwana yafiira mu mugga. Government mukwate kintu kino. This is not just about you trying to enforce your butales to collect money. This is not about collecting money. This is about the people of the country. Nze ndwawo nnyo okujja wano nenjogera ku bintu bino. Sene muzisolozeza obutale, yes. Kati bano abatasobola butale baagala okukola balagewo. Kizaamu essuubi era kisanyusa kubanga munnange Zali ye yeewadde yagambye nti agenda kuyamba oyo omukyala ate munnange omukadde oyo eyalabikibwako mu katambi nga Kesisi etwala ebintu bye. Naye bannange nsuubira gwe wenna omusajja yatwala ebintu by'oyo omukadde naawe nakati gy'oli nsuubira olina ekintu ekikyakulumiriza, ekintu ky'okola kibi nnyo. Omukadde wamusanga tabbya anoonya kikumi ky'abaana, anoonya kyakulya ky'abaana, omukazi n'agezaako okukaabya neera nga gwe still towulira. Bannange byebyo we tweyongerayo maaso wano ate mulowooza Dr. Hamza tayimbidde Rema Namakula oluyimba oba naye oba kyendaba kyekyo oba ndi mu kirooto. Era bo munnange bajjaaji ba social in-laws batandisedde okugamba ne maama bo badeetinga miti, badeetinga bidomola, badeetinga biki bannange mbu mujja luddawo abasajja abategeera. Mwera munnange Rema Namakula mubambi bakyala bayamba bawe ku connections munnange bo banoonyeza bakoze buli kimu kyonna ekisoboka bikoze eki biganye. Munnange awo noowola ba Dr. Hamza nga ali mu kuyimbira Rema Namakula
nkwagala nnyo munnange kibeibe kyange era wemba sikulabye n'omutwe gunnuma n'otulo tumbula. Dokita Amuza nga wama akayimba kabadde kanyuma bitya nti era munnange jukira wakampa omwana omuwala era munnange nkyakwagazaamu olulenzi nkyakwagazaamu omusika jukira musanji edikenzo yaye kati ayina omusika panange Dokita Amuza. Ebyabadde mu luyimba leka munnange Rema Namakula nga yadda mbuzi. Yes, okay munnange anti kasita oyogera biki bannange ekyabadde wali amazaalibwa g'omukwano ganyumye toyina kyotugamba wali wonna naye nga mu maaso wano ate nina Pastor Bugembe munnaye ng'asabiddeko Rema Namakula ate atandike n'omwaka ogulimu emikisa. Mwadde favor ng'akayimba bekagamba. Twebaza olw'omwaka gwatandise tetukitwala for granted. Tusabye omwongere emyaka emirala mingi mu success. Tumusabira Zabbuli 23 verse 6 that surely goodness and mercy shall follow you. Obulungi n'ekisa byongera okugoberera for so many more years. Oyagalwenga, oganjenga, okaddiwo okooteekoote, abaana b'abaana bo bakulabeko. Bandesi eyongere okukula, oganja kweyongere. In Jesus' name we pray. Amen. Embeera ate munnange bweti bwe yabadde ku pate ya Rema Namakula ng'akuza amazaalibwa ge naye munnange mbadde mpita ate nga sigwa ku Nyamukenzo. Mwe Nyamukenzo ngaali bulala nga siwa bulijjo. Muyina maaso wano yenna ng'atema dansi ng'oyinza ogamba sina Nakawere. Jjukira ono omukyala Nakawere omwana waabwe muto ekinene nnyo ali myezi 3 naye maama yeerabidde obwa Nakawere. Banaye katusooke tumulaba ate naye tweyongereyo n'agaleero. Byebyo naye nga kyendabye ku Nyamukenzo mulala muko siwa bulijjo kwegamba si y'oli ate ng'abantu ge babadde basuubira sebakuona dda omumanyi. Naye ng'ate we tuli mu sayidi ezeebwe tweyongerayo ne mwana mulayizi Alien Sikini munnange tumanyi bulungi nnyo olunaku lw'ejjo ku Lwokusatu gabadde mazaalibwa ge naye bannange ekyabadde we naye kale bambi Alien Sikini ngenda mwebazaako ekintu kimu ebirabo byonna bye baamuwadde bw'atyo we yabikutte n'abitwala paka ku ddwaliro ly'Ekiruddu. Oh my God, kale munnange tukwebaza ate omutima ogwo ogwagaliza omanyi waliwo omuntu nga yeetaaga nga yeezibika kati ng'ebyo ebintu olwandibadde abifuna yali badde abyezibika yekka ne bambi ye yagamba nze sigenda kikola ate kampeko ne bannange abatayina era nga woolabaawo munnange mu tenti eyo ne mami waffe omulungi bw'ati ate we yabadde munnange nga ze ku mazaalibwa ga mutabani we tweyongerayo munnange ekisa kya Mukama. Ate mulowooza Fulufiga Nakangu bitamuyisizaamu eggaali oba no ba Fulufiga obuzibu abujje kukimbono omusajja muyaaye mbono kino ekifo kye baamuwadde munnange yagenze okukifuna kugamba nga ayise mu biko ajukira baamuwadde obwa assistant RDC Egomba mu district ne mama Fulufiga muyina maaso wano ng'awera enkolokooto kwegamba kale katumulabe oba kifo kye kyamulumye tweyongereyo ffe n'agaleero. Kakati abantu mwana kamba buli kino webuza Fulufiga afuna tyo mulimu kusoroti Katonda kebera mitima bw'kyonda baba kyonvuma kyoyagala mbeereza ekituufu si kyendi but waliwo abantu ababi nga n'emitima gyabwe tejja bulaka tegina wadde akasayika redi olw'ebikolwa bye bakoze kati kisa kya Mukama asobola kufiirwa ekifo ekyo lwa bikolwa bye yazaakola. Kisa kya Mukama ajja mu kyaki ya Bujingo ku Kananirandi n'afeera musumba Bujingo
namulimba limba nkuwadde ente nzikala njogera fakiti bantu baliwo nga balaba nafera omusumba bugingo kakati obwongo bwo bukugamba nti mu bugingo gana mufere ente 15 namugamba bugingo nkuwadde ente esimu yengo ena gikujjako obeeko wefurukuta ku simu eko nojjako ebigambo neŋŋamba bubi namugamba nkuwadde ente naye kati mpa amafuta emitwalo aga baziteke bazireete kumbe onoonya mitwalo 5 okufera bugingo naguno guliko esimu teyaddako teyakoma okwo n'agamba mbu agabe esimu mu Kanani n'alijjamu ne layini ng'abantu bakanani balaba yakigaba eyo naliyo eyo naliyo mukyaki bwe baali bagenda bwe bati yagijjako gwe yagiwa nnyabo ndayira Katonda ali mu ggulu gwensinza omulamu bwe bagiwa essimu bagimujjako njagala ogende Kanani obuze kati kyazamuke yawa essimu omubuuzo ogirina oba bagikujjako kati teyakoma okwo yawamba omwana we ye kennyini n'akaaba nga maziga n'ayiwa eminyira ng'omwana yamwewambira nga tebiri nayo ngera ayagala ekyo ekifo ekyo kimwekozeza ebintu bimanyi yawamba omwana we n'akabanga amaziga n'akabanga kati musumba n'agamba oyo omuntu waffe mugenda mumuyambe mbwe ekyasinga okunyiiza Furufiga kisa kya Mukama oyo munange ate yajja ew'omusumba Rosias Bugingo mbu n'amufeera ono yafeera omusumba kale ndowooza Furufiga bambi mukazi wa tate kwe yava anyiige gaza amawulire ag'ennaka agaliwo agava ewa Fiki Gaza jjukira baamukwatira e Saudi Arabia munange ate gye yali agenze okusanyusaamu munange ate abantu baayo naye amaaso wano nina akatambi Calvin Kayanja ng'agamba mbu akyayinza okudda e Uganda oluvannyuma lw'emyaka 5 oba 6 nga gye giyiseewo jjukira baamukwatamu ng'engeri y'ebiragaalagala kwegamba kale tongera okumusabira munnange ate naye akomewo okwabonwe akomewo ku butaka ate addemu asanyuse abantu be bafaani be era munzikirize nze ngenda basibulira wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News munnange Omukama abankumbire bye bye. Calvin Kayanja ayina kyabagamba. Fiki Gaza mujja kuddamu okumulaba wano e Uganda nga wayise emyaka egi oba myaka 6 singa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu embasi yayo e Saudi Arabia temubeereramu. Fiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi nze mbabuulira okusinziira ku mateeka ge Saudi Arabia nga bwengamanyi naddala agafuga ebiragalagalagala agafuga enkuŋŋaana n'amabaala n'agakugira abantu abeerimbika mu kukyala ne bakuba ebivulu nga tebalina pamiti za kupulakitisinga ku bivulu mu Saudi Arabia. Fiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi naye nga lukwe lw'abana Uganda ab'empisa embi abatalina na bipapula ku Fiki Gaza Katonda omugo gwe yamukubye Saudi n'akuba horo nga mulimu abantu 15 ekyo temwalabye nga kibonereze ekimumala n'omwongerako n'ekyokumusiba lwaki temwagaliza mwabeefuula abategeka ebivulu e Saudi mwayosezza bannammwe bali mu kkomera bangi baabayodde Fiki Gaza baamukwata n'abalala 6 bali mu kkomera lwakutegeka bivulu kunama kunywa mwengabala tebalina mpapula togenze kuyimba ogenze kukyala oli mu kuba bivulu mu ggwanga lya Saudi Arabia olwekuba mwamanyira okumenya amateeka wano wava wano Fiki Gaza ng'owe mudde buli omu akolagana ne gavumenti kati kadinga ayinza okujja mu kkomera lya Saudi Arabia kadinga ayinza okubajjayo mu abanuupu kale wadde baabalukidde lukwe abaana b'NRM Saudi Arabia baabalukidde olukwe abaana b'NRM baabalukidde olukwe wagenda owe mudde buli omu kati kadinga ayinza okujja mu matigga ekisobola okuyamba yembase yesobola okuteerayo akabega naye tutunuulira obutambi bwa Fiki Gaza bwe wasembayo okulikodinga ng'agende Saudi awo bantu mwe abanuupu mukomye amalala naddala abavubuka mukyetaaga buli omu yenna okubaako kye mweyongerako mu bulamu mulekerawo okulowooza nti struggle nti ye buli kimu ku nsi kuno oyina lwe weetaaga gavumenti oyina lwe weetaaga oyo gw'otakkiriziganya naye mu byabufuzi muve malala bantu mmwe kati Fiki wammwe simanyi Fiki Gaza za Naleeri ali mabuusu njagala ndabe